Weewaawo tendeeza Kristo era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'awadde ggwe wamu nange okuba nga tukyasobolera ddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Ate nga bulijjo amannya mazima Kenneth, era olunaku olwaleero njagala tweyongereyo ddala mu kitabo kino ekya Befeso mwe tuli ogendera ddala okuyiga ebintu ebikulu nnyo ebigwanira ddala okuba nga bifiibwako, era olunaku olwaleero tugenda kuba nga tweyongerayo okuba nga tulaba ekitundu kyaffe ekyokusatu wansi w'omutwe gwe tuyita ensi, sitaani wamu ate era n'omubiri. Ensi, sitaani wamu ate era n'omubiri. Ogwanidde okuba nga ojjukira mukwano ti weeks 2 emabega twagendera ddala mu maaso n'okuba nga twayanjula abalabe baffe ab'emirundi 3, era abo nga buli sseera tusobola okugamba nti waliwo olutalo olugenda okuba nga lugendera ddala mu maaso paka olunaku luli ggwe nange lwe tuliva mu bulamu buno obw'ensi, ng'okwo kwe kuli ensi, ng'okwo kwe kuli omulabe sitaani, ng'okwo kwe kuli kye tuyita omubiri. Bino nno tuli mu lutalo nabyo luli nga tetunnaba kulokoka, ate ne kaakano nga tulokose. Amaanyi gano oba ebintu bino abalabe bano ab'emirundi 2 bakyaliwo nnyo. Ekyenjawulo kiriwo nti mu Kristo Yesu waliwo enkizo gye tubeera nayo ku bano abalabe ab'emirundi 3. Mu masomo gaffe ag'emirundi 2 ge twakola luli twasitandika nga tutunulya ensi ne tuginnyonnyokera ddala ti mu butuufu yagwa, mu kugwa kwayo eyina omufuzi owaayo, era ebintu byonna ebiri mu nsi eyagwa bye bintu ebiwakanyiza ddala oba ebiwakana ne Mukama Katonda waffe. Era twatunuulya ne ku mulabe sitaani engeri ye yaani, ne tutegeera n'ekiruubirirwa kye n'emirimu gye gy'akola, wamu ate era n'okutegeera engeri Bayibuli gy'emunnyonnyola mu ngeri ez'enjawulo. Era kaakano nno olunaku olwo tujja kuba nga tutunuulya omulabe waffe owookusatu nga si mulala era ng'oyo gwe tuyita wa mubiri oba gwe tuyita omubiri. Bw'oba osomye Befeso essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka paka olwokusatu, egamba nti era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono n'ebibi byammwe. Olwokubiri, bye mwatambulirangamu edda nga emirembe egy'ensi eno bwe giri, okugobereranga omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga, omwoyo ogukolera kaakano mu baana abatawulira. Olwokusatu, era naffe ffenna bye twatambulirangamu edda mu kwegomba kw'omubiri gwaffe, nga tukolanga omubiri n'ebirowoozo bye byagala, nga tubeeranga olw'obuzaalirwana abaana ab'obusungu ng'abalala. So nnaku olwo ngenda kuba nga nteeka essira lyange ku nsonga za mirundi 2 mu lunyiriri luno olwokusatu, ng'era ensonga esookera ddala y'eno. Era ffe ffenna bye twatambulirangamu edda mu kwegomba kw'omubiri gwaffe. Ekyokubiri, nga tukolanga omubiri n'ebirowoozo bye byagala. Zezo nno ensonga ez'emirundi 2 ze njagala okuba nga nzigusa, nti ensonga zino nkulu nnyo za kubeera nga zikola zitya nga zifiibwako. Bwe tuba tutandise n'ensonga esookera ddala egamba nti era naffe ffenna bye twatambulirangamu edda mu kwegomba okw'omubiri gwaffe, kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti okwogera kuno okw'olunyiriri luno olwokusatu kulagira ddala okugwa okw'abantu bonna. Okwo nga kwotadde Abayudaaya era nga kwotadde ne bannaggwanga, nti owatali Kristo ffe ffenna tuli bafu mu myoyo, ffe ffenna tuli bafu mu mwoyo. Tewaliwo muntu yenna ku lulwe owatali Kristo alina bulamu. Bonna abatambula nga bali wabweru wa Kristo Yesu tebalina bulamu bwa mwoyo, bafu, bagenzi abatambula, era amakubo gaabwe si malala ge gano Bayibuli gennyonnyola. Batambulira mu kwegomba okw'omubiri, bakolanga omubiri n'ebirowoozo bye byagala. Kati Pawulo bw'agamba nti era ffe ffenna kikyategeeza
oba okwogera kuno kutegeeza ki? Bw'agamba nti era ffe ffenna, ensonga eno eya ffenna ezingiramu naye gwe tuyita omuwandiisi. Ekitegeeza nti obulamu obw'Abeefeso nga bwe baali tebannasensikana Kristo, ekyali kibannyonnyola bwe baali tebannaba kusensikana Kristo, kye kyali kinnyonnyola Pawulo nti nga Abeefeso bwe baatambulanga mu kwegomba okw'omubiri, Pawulo yatambuliranga mu kwegomba okw'omubiri. Nga Abeefeso bwe baakolanga omubiri n'ebirowoozo bye byagala, ne Pawulo yakolanga omubiri n'ebirowoozo bye byagala. Twala ekyokulabirako nga tweyambisa Timoseewo ekisooka essuula esookera ddala olw'12 bw'ati bayogera. Mwebaza oyo eyampa amaanyi, ye Kristo Yesu Mukama waffe, kubanga yandowooza nga ndi mwesigwa, bwe yanteeka mu buweereza. Olw'13 olubereberye bwe nnali omuvumi era omuyigganya era ow'ekyejo. Pawulo alaga nti newankubadde ye yali omuwandiisi, tiyalina nnyo njawulo luli n'Abeefeso bwe yali tannaba kubanga alokoka. Ebyabannyonnyola nga bye byamunnyonnyolanga. Bufunze Pawulo alaga bw'agamba nti era ffe ffenna bye twatambulangamu. Pawulo kyagendera ddala maaso n'okuba nga anyweza si kirala, kwe kulagira ddala nti ye n'Abeefeso n'abantu bonna wabweru wa Kristo bo bonna baali bayeekera eri Katonda. Ekyandikwa kino kiraga obuyeekera Pawulo bwe yalimu, obuyeekera obw'Abeefeso bwe buyeekera bwe bumu Pawulo bwe yagabanamu, bwe buyeekera bwe bumu gwe nange abaalokoka bwe twagabanamu bwe twali tetunnaba kuba nga tulokoka, twali bayeekera eri Katonda nga tetuli bawulize gy'ali. Kyava agamba mu Baluumi 3:9, kale kiki ffe sisinza kusinga bo nedda n'akatono, kubanga tusoose okwawaabira Abayudaaya n'Abayonaani nti bonna bafugiddwa kibi. Bw'agamba nti era ffe ffenna bye twatambulangamu edda, okwegomba okw'omubiri nga tukolanga omubiri n'ebirowoozo bye byagala, kyali okutegeeza obunafu obw'abannaggwanga bwe bwali obunafu obw'Abannayisirayiri. Obulamu obwannyonnyolanga Abeefeso bwe baali tebannasensikana Kristo bwe bulamu obwannyonnyolanga Pawulo, bwe bulamu obunnyonnyola ffe. Naye mu kwogera kwe kumu bw'ayogera mu biro ebyayita nti era naffe ffenna bye twatambulirangamu edda. Mu bufunze mu nsonga eyo era alina kyannyonnyola Abeefeso ng'abalaga nti kaakano baali basituliddwa waggulu olw'amaanyi aga Katonda okuva mu ekyo ekyabafuulanga abaddu, oba okuva mu ekyo kye baalimu ng'abaddu. Era ffe ffenna bye twatambulangamu edda. Kitegeeza waliwo ekyakyuka. Lwaki baali tebakyatambulanga bwe baatambulanga? Waliwo ekyali kyabatuukako. Ekyabatuukako kye kyali kyatuuka ku Pawulo, ekyatuuka ku bo ne Pawulo kye kyatuuka ku ffe. Bwe tuba nga tetukyatambulira makubo ag'edda, waliwo ekiba kyatuuka ku bulamu bwaffe, ng'era si kirala ge maanyi aga Katonda agaakolera mu bulamu bwaffe nga tugolokosebwa okuva mu bufu bwaffe. Era olw'amaanyi aga Katonda mu bulokozi bwaffe, ekyo kyali kyatuteeka mu kkomera ery'obusibe, kaakano tekikyatuyinako maanyi. Gwe lowoozaamu mu lunyiriri olwokubiri Pawulo awandiika ng'agamba nti twatambuliranga. Mu lunyiriri olwokusatu n'agamba twabeeranga. Okwogera okwo okw'emirundi ebiri, okutambula n'okubeera, byonna byali binnyonnyola embeera ey'okubeera nti twali bayeekera eri Katonda. Era mu kuba nti twali bayeekera eri Katonda twagobereranga, era mu kuba nti twali bayeekera eri Katonda twatambuliranga mirembe egy'ensi eno, twagobereranga omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga, twatambuliranga mu kwegomba okw'emibiri gyaffe n'okukola omubiri n'ebirowoozo bye byayagalanga. So bwe tuwulira olulimi luno olwa twakolanga, twali bwetu
tubeera nga olulimi olwo lunnyonnyola ebyakolebwanga nga kaakano tebikyakolebwa. Olulimi olwo kaakano lunnyonnyolera ddala oba lututegeereza ddala kye tuyita okwewuunyisa okw'amaanyi, okwewuunyisa n'amaanyi ag'okwagala kwa Katonda ago agaatuleeta eri omwana we Yesu Kristo. Ffe abayite bagwane akantu konna akalungi okuva eri Katonda omutukuvu, Taata, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, kaakano tusobola okwogera nga tugamba nti tuleeteddwa mu bulamu obujja. Ne Pawulo ate era bw'anyweza ensonga eno yogamba nti okwegomba okw'emibiri gyaffe, okwegomba okw'omubiri gwaffe. Kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti bw'ayogera ku kwegomba okw'omubiri gwaffe alaga nti bwe twali tetunnaba kubeera nga tuzaalibwa omulundi ogwokubiri tweyisanga era twalina amaka gaffe mu kwegomba okw'omubiri gwaffe. Kino kye tuyita okwegomba kwajja olw'omubiri ogutannaba kulokolebwa, era ennyumba yaffe kwe kwabanga okwegomba okw'omubiri. Ng'omuntu bw'obeera n'amaka gy'owangaalira, twawangaliranga eyo mu kwegomba okw'omubiri gwaffe nga gwe gutufuga, gwe gutukulembera. Wano nno wakulu wa kutegeera nti ekimu ku bintu ebiragira ddala nti omuntu yazaalibwa weewaawo omulundi ogwokubiri kwe kubeera nga omuntu oyo ayina obukyayi obw'obutaddamu kwagala kutambula wamu n'okugoberera emirembe egy'ensi eno, kwe kubeera ng'omuntu alina obukyayi obw'okubeera nti takyegomba kubeera nga agoberera omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga, kwe kubeera ng'omuntu alina obukyayi era nga tagoberera oba nga tabeera mu nnyumba ey'okwegomba okw'omubiri gwe. Omuntu ow'engeri ng'eyo aba alagira ddala nti yazaalibwa omulundi ogwokubiri, era ekyo kiba kikakasiza ddala ekyo y'ensonga eno Bayibuli gy'enyweza ng'eraga mu Bakolisaayi essuula esookera ddala olunyiriro 13 nti eyatulokola mu buyinza obw'ekizikiza n'atutwala mu bwakabaka obw'Omwana we omwagalwa. Abo bonna abaabalokoleddwa okuva mu buyinza obw'ekizikiza ne batwalibwa mu bwakabaka obwa Mukama waffe Yesu Kristo baba balina obukyayi eri okugoberera emirembe egy'ensi eno, eri okugoberera omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga, eri okubeera n'amaka gaabwe mu kwegomba okw'emibiri gyabwe. Eyo nno Bayibuli. Gwe awuliriza ebyo binnyonnyola obulamu bwo ebyo bye njogedde? Kubanga ate era omuntu asobola okwebuuza nti okwegomba kuno okwogerwako kwekulwa. Oluzungu ekosa ekigambo passion or desires or lust. Waliwo okwegomba kwa mirundi ebiri. Ekisooka ddala okuyaayaana kuno oba okwegomba kuno kusobola otegeeza omuntu okubeera n'okwagala okw'amaanyi nnyo eri ekintu ekirungi oba ekibi. Osobola ogamba nti omuntu oyo alina okuyaayaana okwekubuulira enjiri, ekyo kirungi. Naye singa ogamba omuntu oyo alina okuyaayaana, alina okwaka okw'obukyayi eri abantu, alina ekiruyi ky'amaanyi nnyo eri abantu, ekyo si kirungi. So okwegomba kuno Bayibuli kweyogerako mu Befeso 2:3 kwali tekuva walala, kwalina ensibuko yaakwo okuviira ddala mu mubiri. Bwe twogera ku mubiri nga tweyambisa Befeso essuula ey'okubiri olunyiriri olwokusatu, kikulu nnyo okubanga tutegeerera ddala bulungi nti Bayibuli bweyogera ku mubiri mu Befeso 1 etegeeza ekikula kyaffe ekyagwa ekizingiramu eby'omubiri wamu atera n'ebirowoozo byaffe ebikyamu. So tetutegeeza bwe tuba twogera ku mubiri ekitundu kino gwe nange kye tusobola okuba nga tulaba n'amaaso gaffe ne tukwatako, wabula tutegeeza ekikula kyaffe eky'okwonoona, kubanga omubiri gusobola okutegeeza ebintu eby'enjawulo okusinziira ku bulambulukufu obw'ensonga obw'enjawulo. Omubiri gusobola okutegeeza abantu bonna mu nsi, gusobola okutegeeza ekitundu kino ekyennyama, ate era gusobola okutegeeza ekikula kyaffe eky'okwonoona. So Befeso eyogera ku kikula kyaffe eky'okwonoona. Omuntu yenna bw'aba nga taweereza Kristo
abeera aweereza omubiri oba abeera aweereza ekikula kye ekyokwonoona. Tiwaliwo omuntu omukadde waliwo n'omuntu omupya. Omuntu omukadde ayagala ebyokwonoona. Ekitonde ekijja kwe kubeera n'okuyaayaana okw'ebyo ebigondera ebiragiro bya Katonda. Atannabafuuka kitonde kijja alina obukyayi eri ebiragiro bya Katonda era ennyonta emulumira okuba nga akola ebyo ebiwakanya amateeka ga Katonda. Bayibuli etulabula bulungi mu Bagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriro 17. Omubiri guwakanya omwoyo. 5:17. Kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo. Omubiri ogwogerwako kye kikulu ekyaki ekyokwonoona. Kikulu nnyo kyakubanga ekitegeerebwa ddala bulungi nti omubiri kye kikula ekyokwonoona ekiri mu bantu bonna owatali ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo eky'obulokozi. Aboonoonyi bonna bwe babeera nga balekeddwa eri ekikula kyabwe ekyokwonoona, kye basobola okulowoozaako si kirala kwonoona kwokka. Omusota ogw'obusagwa gusigala nga musota gwa busagwa. Embuzi esigala nga mbuzi. Kati ekyo eky'olubuzibuzi kijjibwamu kitya? Embizi esigala mbizi. Embizi okubeera nga tekyakola bya mbizi, wabeerawo ekiba kikyuse. Nebeera nga tekyeddugaza, nga teyagala bintu bicaafu, wabeerawo ekiba kikyuse. Omuntu nga yali mujeemu n'abeera kaakano nga takyali mujeemu, wabeerawo ekiba kituuse kw'oyo omuntu. Obujeemu obwo buba bugenzeewa. Abaagoberyanga eby'omubiri bwanga tebagoberya kwegomba kwa mubiri, okwegomba okw'ebirowoozo, wabeerawo ekiba kituuse ku bo. Kubanga eby'omubiri bye bino wammanga Bagalatiya 5:19. Naye ebikolwa eby'omubiri bya lwatu bye bino: obwenzi, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu n'ebiringa ebyo. Nasooka okubabuulira ku ebyo nga bye nasooka okubabuulira nti bali abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Era biddibwamu ne mu Befeso essuula ey'okutaano n'olwokutaano nti ebyo bye byannyonnyolanga Abeefeso era bye byatunnyonnyolanga ekisa kya Katonda eky'obulokozi bwe kyali tekinalabika gye tuli. Era ebyo bwe twabibeerangamu, tewaliwo n'omu ku ffe eyali asobola okubyetaggulako oba okubiwona wataali maanyi ga Katonda. Abeefeso baali bafugibwa ekikula kiri ekyokwonoona nga bagoberera okwegomba kwonna okw'emibiri gyabwe. Katonda akokubiri tujjukire ddala bulungi. Bayibuli eyogera ne kwegomba okw'omubiri kwe baayina, omuli okwegomba amasanyu, omuli okwegomba okwegadanga, abantu okukola ennyo okubeera nga basikiriza abalala. Oli akolya kubeera nga alabika bulungi nnyo asikiriza abalala. Kwegomba okw'okulwana kwokona kwa mubiri, kwegomba okw'okuyomba, okuwakana, okulimba, omuntu okola nga bw'asobola ne ky'atasobola kubeera nga yeetuusaako akifune. Obulamu obw'omuntu atalina Katonda. Ebyo nno tebyannyonnyola Abeefeso bokka, byannyonnyola n'omutume Pawulo, binnyonnyola gwe wamu nange. Luli tetunnaba kubeera nga tulaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo eky'obulokozi. Bayibuli eyogera mu lunyiriro 1:3 ne ku kwegomba okw'endowooza. Kikulu gwe okuba ng'otegeerera ddala bulungi nti mu kuba nti ekibi ky'omuntu kirira ddala omuntu yenna, n'okutegeera okw'omuntu kwateekebwa mu kizikiza. Befeso 4:18. Era kino kitegeeza nti omuntu n'abeera nga ayawukanyiziddwa ku bulamu obwa Katonda, nga byalowooza si bya bwa Katonda, okujjula amalala, okubeera n'enkwe. Tebeereza omuntu okubeera nga wankwe. Ojjukira okwonoona okwa Dawudi mu Samwiri ekyokubiri essuula ey'okuminemu. N'olaba Dawudi engeri gy'agenda mu maaso n'okupangira okufa okwa Uraya, olabira ddala okwegomba okw'omubiri. Obukyayi eri amazima. Balumi 8:5-7.
kwegomba okubeera n'okumanya okw'amaanyi abantu bantegeere bandabe olugambo kulwana okubeera ng'oluw'amaanyi mu nsi bino byonna bye tulaba abantu okubeera nga bafuuka ba dictator kwegomba okubotola kwegomba okwa ssente ebibooziboozi ebitalina makulu bino nno n'ebirala kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera okwonoonebwa kwaffe tekuli wabweru tekuva wabweru ne kuviira ddala munda kubanga ne Adamu mwene yali mu lusuku olutaalimu kintu kyonna kibi naye okwonoonebwa kwaviira ddala munda. Era mikwano tugwanira okujjukira ekyo kyonna ekiri ennyo endowooza yo kye kintu ky'osinga okwegombera ddala sobola okubeera Mukama waffe Yesu Kristo oba ebintu ebirala. Naye kyakuyiga ki kye tufuna wano? Okwegomba kwonna okw'amaanyi nga kuwakanya etteeka lya Katonda kubeera kwegomba kukyamu. Waliwo omuntu egomba okutegeera ebyawandiikibwa so si kikyamu, kutegeera Katonda kyo si kikyamu. Naye okwegomba kwonna okw'amaanyi nga kuwakanya etteeka lya Katonda kuba kukyamu. Ebikolwa eby'obulamu bwaffe mu Kristo Yesu tebigwanidde kuwakanya kifo kyaffe kye tulina mu Kristo nga bwe tulaba ne bano Abeefeso Pawulo engeri gy'awandiika eri bo bwe baali nga tebakyaweereza okwegomba okw'emibiri gyabwe, nga tebakyaweereza okwegomba okw'endowooza zaabwe, wabula mu kuba nti baali babeerawo olw'omwoyo era nga batambula olw'omwoyo era baakomerera okwegomba okw'omubiri. Bwe bulamu gwe nange bwe tugwanira okuba nga tutambuliramu obulamu obujja. Baluumi 8 bwetu bwe tusibirira entanda olw'12. Kale nno abooluganda tulina ebbanja, omubiri si gwe gutubanja okugoberyanga omubiri. Oyo nno ye mulokole. Bw'oba osome Baluumi 13 olw'12 paka olw'14 egamba nti ekiro kiyise, obudde bunaatera okukya, kale twambule ebikolwa eby'ekizikiza era twambale ebyokulwanyisa eby'omusana. Tutambulenga nga tuwoomye nga mu musana, si mu binyumu ne mu mbaga ez'okutamiranga, si mu bwenzi n'obukaba, si mu kuyomba n'obujja. Bayibuli enyweza ensonga zino eriffe era bino byonna Pawulo byali akubiriza Abaruumi ate tubirabira ddala mu bulamu obw'Abeefeso nti baali tebakyatambulanga mu bulamu obw'edda nga emirembe gy'ensi eno, nga tebagoberera omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga era nga tebakyatambuliranga mu kwegomba okw'omubiri n'okukola omubiri n'ebirowoozo bye byagala. Gwe nno nanga bagamba nti tuli mu Kristo. Okwogera okulabikira mu Beefeso kwe kwogera okugwanira okuba nga kunnyonnyola ggwe wamu nange. Omuntu nga kitonde kijja alina obulamu obumunnyonnyola. Mu ekyo sitegeeza nti mu kuba nti walokoka toliddamu kubanga oyonoona. Okimanyidde ddala bulungi ekyo si kyentegeeza. Olutalo luno olw'omubiri lukyagendera ddala mu maaso paka olunaku lwe tulyambula emibiri gyaffe olw'okuba nti waliwo ebyasigalira eby'ekibi mu mibiri gyaffe. Naye ekikulu mu byonna kwe kutegeera nti kaakano ekibi tekikyatulinako maanyi. Lwaki? Baluumi essuula ey'omukaaga olunyiriri lw'12 lunyweza nga lulagira ddala nti kale ekibi kiremenga okufuga mu mubiri gwammwe, kireme okufuganga mu mubiri. Kale ekibi kireme okufuganga mu mubiri gwammwe ogufa, okuwuliranga okwegomba kwagwo. So temuwangayo bitundu byammwe eri ekibi kubanga ebyokukozesa eri ekibi okubanga ebyokukozesa obutali butuukirivu, naye mwewengayo eri Katonda nga abamu abaava mu bafu, n'ebitundu byammwe okubanga ebyokukozesa obutuukirivu eri Katonda. Nti bw'obeera nga ogudde mu kibi, ekibi ekyo kyatule eri Katonda. Kkiriza nti Mukama nnyonoonye era nnyonoonye eri ggwe. Zabbuli 51 Yokaana 1:9 era weenenye ekibi ekyo. Ekyannamadala kiri nti Abakristaayo bayonoona naye ate ekibi tekibalinaako buyinza. Naye kye tutasobola kugamba nti teriyo Omukristaayo atakyasobola kubeera nga ayonoona. Obwo bubeera bulimba, wabula Bayibuli kyeraga buli lunaku Abakristaayo abeeweerayo ddala eri Katonda bakulira ddala
mu bukyayi bwabwe eri okwonoona oba eri ekibi ne babeera nga bakikyayira ddala. So Mukama nga bw'ali ow'ekisa, waliwo ebyokuyiga by'amaanyi bitulabye ng'era ebyo birina tuyamba okubeera nga tutambulira mu ngeri engolokofu eyegulumiza era eweesa Mukama Katonda waffe ekitiibwa. Bw'anaaba akkiriza nate n'akomawo nate n'embeera nga nkwasaganya akatundu akasembayo mu lunyiriri olwokusatu akagamba nti era twabeeranga olw'obuzaalirwana abaana ab'obusungu ng'abalala. So nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere wamu nammwe mwenna. Amiina.